Calvin. Gwe Calvin. Ono Wonder Boy. Kakati. Kiki omukulu kye yabawadde kubanga kigambibwa mwalidde gwe aganaga ne banno. Waliwo yampadde olugambo nesimanyi babituufu. Balina kye babawadde ne babagamba mutandika okukuba ekikopo kya Mohmad Nsereko. Wonder Boy. Nakubulire kino. Tewaliwo kye batuwadde ne twakompeyalinze twagala bavubuka oba abantu abonna abenyigira mu byobufuzi nga batwala obudde ne bakompeyalinga ne baweeyiga abakulembeze. Bwe tuba tetusengejja abakulembeze nga ffe tuli ku kimu kyankyukakyuka tugenda kujjawo Museveni gwe tuyita omubi tuleete omubi ddala ddala. Kyankizo ki kye mwalabye mu Mohmad Nsereko kuba abaddewo ebbanga? Kati labayo Mohmad Nsereko abaddewo ebbanga kituufu. MP. Abadde tabulabanga. Abantu ba Kampala si basiru kulonda mirundi 3. Bayita basiru. Tomulaba nti oyo ali mwensa. Naye abaddewo ng'akola ki? Kiki kyabaddewo ng'akola mu Kampala? Calvin, nkusiba ne ssente nze temusobola kunteeka mwoyo kati kankubuulire bwe muba mwagala okundabamu ebyo ebintu byammwe mpozi nga bukedde Katonda n'ajjawo Bobi Wine kuba Katonda yalina obuyinza nze nasalawo Buladi. Kikuulikikira kitya nti Calvin Kayanja yakulembera ministry yakulira Makerere? Sintana Affairs. Singa bakugamba enkya nti Kayanja kati yakulira ettendekero ly'e Makerere okulira otya? Awo nga Makerere erimu ba student ng'Omukunja Atasera ba King Shiba kitegeeza eggwanga liba liri mu kati y'abageera. Ali kati kyenkubuulira kati bwe kifaanana Bobi Wine okuvuga Uganda. Okubye nnyo anko leka naawe. Calvin. Omususeeko bannange ofa kinensi mukulu wange ng'otabuse nnyo ku midiya wano. Calvin Kayanja oyitiridde nedda tukyabonaabona na bintu birala oyingizaawo bintu birala kati tugoyingewa. Nsereko Mohmad mwagala fine naye tannaba tubonaabona na bino ate tujjewo Museveni ate tuleete Mohmad. Calvin emigaati gigenda batuga munywereko amazzi ogwo mugaati Calvin. Ati kati anti ne waba mudongo Calvin Calvin Kayanja nga tujjeeko bino bye tubadde nga wano n'ovuma King Shiba n'ovuma Mukunja eno nsonga ya ggwanga gye tuliko. Ate kyenkubuulira nange kimanye bulungi nti ya ggwanga naye eggwanga era ndireetedde omuntu ali ggwanga. Manifesti ya sisobola mugaana nyinza obutagaana ani oyo Mohmad Nsereko wammwe naye nze buli we mulaba abe ng'ayogera ataakinga Bobi Wine nze mbadde manyi omuntu we yeesimbawo ku bwa pulezidenti aba atunuulidde Museveni kati yavaayo n'ayamba Mohmad Sekirinya MP. Bw'amuyamba oli n'avaayo Bobi Wine tetumanyi gye yava n'amwata. Kitegeeza yamuyamba ng'abalirako waabuukira Bobi Wine alage nti Bobi tayambye yabuukiraawo. Okuyamba omuntu kyekimubuukiza ku Bobi Wine tolaba nti oyo muntu mulungi ayamba. Lwaki yakatandika okuyamba kubazze babonaabona? Naawe kati osomyeko. Nkyasoma n'akatandika postmortem okulongoosa abakyala abafa nga bazaala ndi Makerere. Kati bw'onajja n'obaako ensonga gy'oyogera nga tugamba olw'okuba maama yasoma ebitabo bye ayagala mulimu guno ffe tuyiriwo okubateeka ku minzaani. Anti kati Calvin muteeke wali kale tumuteeke wali Musayi Museveni tumuteeke wali minzaani nga minzaani tusobola obutagiwakanya nnyo. Ndaba nga agenda ya Mohmad oyo ani Mohmad wo naawe mwennyini agenda yammwe ndaba nga agenda yammwe ye Bobi Wine ate omuntu atudde mu ntebe ye Museveni. Kuba nze ng'omama simu ge naakafuna naye teri ambuuza nti
omukulembeze agenda tukolera mwambuuza Bobi Wine gw'ovuma gw'onafuya gw'olaganga watalina kyakoze kitegeeza agenda yammwe mwe ekizibu kyammwe Bobi Wine oyita baki nze nteeka bakulembeze ku minzaani opposition kati wamanyi tulinawo nono nafuya ntya Calvin Kayanja obadde owagira Museveni ebbanga lyonna kati Museveni wamukoye ku nalabye omusana musango kati Mohmad Nsereko ye musana Museveni kati kambuze Museveni nze badde mpagira Museveni nga nninda ntetegereza abali ku opposition kati nafunye omutuufu gwe ngamba naddira Museveni mu bigere omugaati guno ne Calvin akagaati kagenda leeta obuzibu nedda kwesinga kubadde mugaati era lwandikubidde nandigigize Calvin kubanga akagaati katandise okuwaanisa okyaye Museveni kati oyagala Mohmad Nsereko akagaati kagenda leeta obuzibu alina ssente ezisinga eza Museveni gwe lwaki olowooza nsobola okugamba nti Nsereko ono gwe mwetegereza tutwale eggwanga mu maaso kati mu bufunze Museveni tasobola Museveni bwe tugamba nti asobola nnyo tumuwe emyaka 10 anaabeerawo Museveni asobola tasobola kuba oleese Mohmad Nsereko kati Museveni tasobola Museveni nze sinze yamuleeta namusangawo kati ndeeso wange kuba ndaba mukula buli omu aleeta owuwe nafe mwaleeta Bobi Wine musango ki nange bwe ndeeta owange tubaaniriza taata kati era mbadde nkyakuswama obeere ku live nzije nkwegayirire nkusaba otwegatteko kola ddi live sisobola bateeka ku live yange ate olabye obuzibu bwo kati nga lwaki tonteeka ku live musango ki nedda muli emigaati gyammwe gibatuge basigambye nti tuteekeko onjijjamu nkusabira ku live yo nga n'abantu balaba naawe n'oyawula enjawulo y'abantu kuba sijja kudda mufunja nkuvume buvumyerere ebinnyo gwe tolaba ndidedede tufukamira n'okufukamira tugamba ssebo twegatteko tuleeta omukulembeze ow'obwongo zikulimba era kati kenkubuulire gwe wandafu bano b'Omukunja Atasera tuleetanga ku bano ne mubuulire ebirungi amukulembeze waffe byalina kuwaaba nze ndaba omulimu gwa Calvin Kayanja kuvuma Bobi Wine buli vidiyo gy'akola buli video kambuze agenda yammwe mbadde Bobi Wine nze mwe bennyini mugamba Bobi si president ate ndaba agenda yammwe abazovuganya ku bwa president mutagetinze Bobi Wine Nsereko kati abasiiwa lwaki mumukompe yalinga ku Bobi Wine ani amumukompe yalinzeeko ndi ku video zo siri kuza Mohmad Nsereko ndi kuzizo kukakanya mukulembeze ebintireka kukakanya mukulembeze waabwe ng'okumuteeka ku ndi ku video zo zendaba buli lunaku nze ndaba gwe tokyalina kirakyo banaye Calvin abaana Calvin ozadde abaana oli bagamba kinga eggwanga muli wabya mulaba olw'okuba gwe oliddeyo miliyoni za 3 oba oyagala omukulembeze agenda okutuyamba kati Calvin wulira ekinnuma nti ate mmwe abantu abalinamuuko ku kasente ate mmwe mwongedde olaga omululu nti osobola n'otunda ensi yo n'omwoyo gwo olw'okuba ku ssente z'olina bakwongeddeyo miliyoni 3-5 so ng'ate miliyoni ezo nze nandowooza nti bandireese omwana atalabanga ku ssente ne bagamba nti babaziwadde gunnoga oyo ne waggwamu tujjagala kwendi netiwaka ebadde evuze gasikuulira ogambe natunze omwoyo gwange kyembadde nkugamba nti ddala Calvin Kayanja nga weebaka mu kitanda kyo n'otunuulira akaanako koozadde ng'okimanyi nako kagenda beera mwene ensi efaanana bweti nga tulina international airport ekisaawe ky'eggwanga ekiramba ekyali ekisaawe nga kifuuse ekiwambiro ky'abantu ekisaawe kya China ekisaawe nga bakiwambirako abantu Calvin Kayanja ng'otunula bwoti naye era bulijjo obadde ojajjatta Museveni lwaki ebyo bitabitereeza bakeera ku makya ne bagamba nti tulina Mohmad Nsereko nga MP Kampala Central tunuulira ekibuga kyo bwe kifaanana kubanga nze Kampala gwe mpitamu nkakasa Calvin nammwe lwakwegumya mu bufunze omulimu gwa MP wammwe mulimu ki kati nganze atamanyi mulimu gwa MP Nyambo mbuulire kitegeeza MP Center afuna zaaki teeka kiri yaleeta
yaleta teka kingo jeke lyo kujjawo social media gayambye eki balandi road mukakasa bali satisfied bali ba mativu nsomera Makerere University akasozi kabayivu ate we neebaliza Katonda nti nze asome Makerere atamanyi Luzungu nsobola okutunuulira ensonga ne ngamba ddala ensi yange ng'efaanana bw'eti kati gwamanyi Oluzungu weeyambisiza n'Oluzungu lwo mu bantu b'otunuulidde olabira ddala nga w'oleeta Mohmad Nsereko eggwanga literedde ekizibu kya Uganda ye Bobby Calvin n'abaana b'ozadde oli bagamba ki kati kambuuze yakwata buli mwaka engule y'omubaka asinga okuteesa kati kambuuze Ssemujunganda tebaliyo ssebo si gavumenti yekka bakwata kyakubiri nayo namba kati kambuuze bwe mukuba ekikopo kyammwe Calvin Kayanja bw'okuba ekikopo kyo bw'okuba ekikopo kyo ku social media ng'oleese Mohmad Nsereko we mukikuba nga temwogedde ku Bobi Wine ensonga yammwe manifesto yammwe n'agenda yammwe eriko Bobi Wine omugeraageranyiza mu bongo ne bannaye Calvin mwabakusinga Bobi Wine mu bintu bino ffe tetumuyinaako ate ndaba buli vidiyo gy'okola oyogera ku Bobi Wine ne famire ya Bobi oli mudongo ayogera bya entertainment tetwasoma amateeka amateeka gayambye gatya eggwanga erifaanana bwe riti amateeka galagira nti abantu babawambire nga ku international airport byonna kubitereeza mukaka ow'obwongo Mohmad Nsereko His Excellency ogere mumpulire hapana mukunja speak after me umuwulire ne we tuwogerera ffe tuwogera ali ku bigaatigaati agaaya oba ali ku bikokokoko Calvin leero independence naye oli mukulimba kale kambuze taata leero olunaku lwa meefuga ga ggwanga tucelebratinga ki nga Uganda nga gwe abadde awagira NRM era ne kati n'omubaka gw'olina wa NRM tucelebratinga ki mbadde nsaba busabi kuba mbadde ntunula ku Rwanda bye celebratinga Kenya bye celebratinga ne Tanzania kati ndi kwekompeyalinga ku nsi ezituliraanye sigenda genda kata ng'eggwanga tucelebratinga ki taata ng'abadde awagirira NRM ebbanga lyonna gwo ate omweganye gw'obadde owagira n'Nsereko kitegeeza ogenda bulijjo owagira ki bulijjo ky'owagira nawe obadde tokitegeera tugambe empagira mbadde mbitegeera bulungi luli naye gavumenti enamba toyinza gigaana mu bumulumulu naye Amerika erina bye bagyemulugunyako kituufu naye kati essaawa eno kati ebyo ebirungi bye twagala otuweemuko ndi mwogezi wa kisinde ekipya bakiyita brain power si people power kisinga obuntu obwo brain power maanyi ga bwongo okitegedde tomikisinga ebintu bino n'amaanyi g'abantu tetuli maanyi ga bwongo mu 2011 Nsereko ng'ajja wuliriza mu 2011 Nsereko yajja sikyo tebasooka omulonda mutwalina emyala mu Kampala kasasiro nga mungi enguudo nga mbi amalwalire facilities nazo zikyali nfu up to now 2023 omukonfrontinga naye era bikyali bye bimu oyo gwe yagalwa sebo ate nga wali mu Kampala omugumanyi omugaso gwa member of parliament kubaga amateeka naye amateeka wabaga baga ne gatakola omugaso gwe muguba ki kubaga amateeka kitegedde bulungi nze njagala onenye Nsereko nti talina tteeka lye yali alese bukyangajja mu parliament anti tewali nkyukakyuka kyengezezaako okuleetera ebyo tewali mu Kampala wano Nsereko si yagikyusa yaliwo okuwabula gavumenti nagigamba kyakukola yo bwegaana ate nga agirinamu singa abadde opposition twandibadde tetumunenya nnyo naye agibaddemu era mwali mu gavumenti Calvin maanyi ga mugaati tuli mu independence tuli mu meefuga g'eggwanga mbadde
kino wenna kikubuuza ogenda gamba si gwali mu buyinza kati kankikubuuze nga kiva ku ndowooza yo ng'omuntu baani abaakutte Bobi Wine nga yakava mu Nnyonyi ku International Airport ne bamukwata ne bamuwamba nga abawamba omutujju eyatta abantu mikwano gye mikwano gye we baba baamukutte mikwano gya Bobi Wine bakola ku International Airport bayiseewo okutuukira ddala wali ennyonyi we ziyingirira. Calvin wasoma nnyo era wagaye mukozesa maanyi ga bwongo kati tugende ku g'obwongo ba brain power. Mikwano gya Bobi Wine abazze ne bamugulabingira ku International Airport bayiseewo okutuuka wali ennyonyi ennyonyi weerandinga. Ate kati gwebuuza Bobi Wine yafuna ate mmotoko eri Ahmad. Tuve ku mmotoka tunywerere wano munange afe abatalina maanyi ga bwongo njagala tunywerere wano. Andi wulira Calvin gyontwala mu bya Ahmadiko obwongo bwange ngeri kabuli butono tebugenda sobolayo katudde wano awanafu. Mikwano gya Bobi Wine abaamukutte bayiseewa okutukuba singa baamukwatidde eno ku geeti eno twandigambye nti awo buli muntu atuukawo naye okutuuka eri waliwo process gy'oyitamu ffenna gye tumanyi bayiseewa mikwano gya Bobi Wine. Tosobola kumanya mikwano giba ne connections enjawulo olina ba boda. Calvin mwe mugendo tufuga omwogezi wa brain power gwe bawadde obwogezi bwa brain power. Mwe baba kati gwe mwogezi wa Muhammad Nsereko kati gwe yogerere eggwanga nga n'akalenzi akabeera mu ghetto akava okunywa enjaga kasobola okuchallenginga n'oyogera by'otasobola defendinga. Tosobola na kulizoninga down omwana fresha we Makerere naye bakuwadde okwogerera president agenda ofuga eggwanga. Brain power ngera mwe ba brain power era mwe ba brain power naye nga tosobola kulizoninga down mwana we Makerere fresha. Nedda nakulabye obinnyonnyola nnyo wagambye poliisi mwebale poliisi mukoze bubyo mukwata mwandimulese n'ayita ku kkubo nga tekuli bantu. Kati kitegeeza wabadde okimanyi kati nze kyange kye mbadde nkubuuza baani abaakutte Bobi ate nga gwe weebazizza poliisi kati nkubuuza baani abaamukutte ate ngamba mikwano gye. Eyo sijja eyo nekonyeebwekonyi nkubuuzizza ekintu kimu nti amagye gaabadde ganonye ekyo gwe mukwogerako olaga Bobi munafu. Bobi Wine atalina mundu atalina kasaale atalina yadde ejjinja ayogera atya n'agenda bugenzi ku page n'abagamba nnaku z'omwezi 5 I'm coming back home ne muyungula ebitongole diso no buli kimu era buli kimu yakiteekayo n'alaga nti agenda. Nedda eyo tetunnagendayo mbadde njala tusigale we tubadde. Calvin ntuuse okusaasira kwange eri omukulu Muhammad Nsereko nti bw'aba yalonze aboogezi ba brain busita brain busita Muhammad Nsereko nyako okubuuza ebibuuzo kubambire ebigenda okuchallenge nga nawe okkiriza Anko Muhammad Nsereko Anko Muhammad Nsereko yabadde alinakola kibiina kya Boost Man Power ne beerabira ne bakola brain power kuba kati awo ekibiina kitekwa kuba maanyi ga mu kisenge wanyi muganda twagala ofunire ddala mu byonna by'okola tuleeta engeri gy'ogenda okufuna ku intaneti okwo yuzizo ng'ozisasulwamu awo nkuwulira
ngawe mwazireeta ddi tunaabibeerako mpaka ddi obadde mu gavumenti y'NRM olaga owagira Museveni tebyajja kati olabye ebikikulakidde ogezaako okumperereza obuzaabuza oyagala ofunayo abadde awo b'obuzaabuza ate obawe paati 2 waliyo ne muhoozi obaye mwamwerabidde simanyi tuli kuwafono w'obwongo kati byaba muhoozi sinnabitegeera ono yakuwadde jibanzi gy'oli mu kugaaya kati twatandikira kwogera naye ayogera yeegaayo omuwulire oba alya bichipusi oba alya bichicken tonight kati neweebuuza omusajja Calvin Kayanja emyaka gy'alimu ebyokulya bikya akyabeerawo ng'avuluvulanira byakulya Muzamunda njagala otegeera ebizibu by'abantu b'omuzamunda tujja era gwe njagala kukwasiza ddala obukulembeze bulekete obunkwasa mbeerewo nga wendi kufiirwa mu gavumenti gye tuleeta kaakati ate ogenze ndowooza kati mutandise tunamugamba kaakati olaba tweyongeddemu ne ku bitabo mutuleke tukusaba ofafagane n'emigaati gyo Mukunja mbadde nkusaba mu lw'obwembe sikyoyagala pulezidenti omujja His Excellency Nsereko Muhammad Nsereko tutuuse naawo His Excellency tutuuse naawo mwagala kamwe abavubuka kyetuba mpulira nga sinnasobola byogerako ebyo kikyoyagala mpulira nga tulinga ojjukira biri bye twabanga abatenjala nekuluma noga singa ekibbo kya paani kiva mu bbanga ne kigwa kati wano ssebo kati emboozi z'oli ennyumya zifaanagana ezo ez'abaana abato mbu ekibbo kya paani kigenda va mu bbanga kitwe okitegeera ali mu mbozi z'abaana abato mbukuula erinnya oteeke mu kituli emmese kuwa essente taata Calvin tukwagaliza ekigaati ekirungi kasita onaanywa tolya nga tolya n'otanywa naye mutuule mwekolemu ssako nedda taata okusaba kwaffe kuli nti tolya n'otanywa ekigaati kati Calvin tusaba okujjukiza tukusaba okujjukiza nti ekigaati kyayo kya ani ono muvubuka yali ow'amaanyi ennyo munno gwe baawente ne bazimubba ekigaati kyalakira Ashbaga kata anoonya ayagala okudda ewaffe eryagaana ekigaati kyayo kyako Big Eye bangi King Michael bonna kyabookya tukwagaliza ekigaati nga naye womala okukirya onywerako bagijjako ku mikutu bagijjako ku mikutu teriiko kale baneewewunya kati esajja kinsereko ekyo mbadde mwagala ng'omuntu wa bulijjo naye kati n'okuntama yantamye naye nga mbadde nga mwagala laikingaye ate teri agenda mmoko yesanga Calvin Kayanja yesebo enjiri gitambuze owaayi omusajja nkyasooka okwetegereza jasooka nzijjaawo omuwulire ddala biki byalina ebyenkizo era mbadde njagala nnyo singa wampise ne bana abavubuka bamukunja njagala bambi tubayambe sinnasobola tuula ku tebo y'emu n'abantu abatunulanga abantu like abaafuna ennyama naye nga ennyama temugirabako masavu ng'ate ffe abali ebijanjalo tubirabako amasavu ekizibu kya Uganda si kuwa mukunja ssente wulira gavumenti gye baleeta gavumenti ya
ekizibu kyabwe bamanyi nti wokwatayo Omukunja n'omuwa ssente mwe eggwanga nga literedde. Ekizibu kyalina eggwanga si kufunayo omuntu omu ne mumuwa ssente. Ekizibu njagala okulaga taata, ebizibu bya wano bisuka ku kugaba obusente mb'Omukunja adde ku sayidi yaffe, omukwano tebagugula. Wuliriza Fulesha w'e Makerere ali kugezaako okuyambako omwogezi wa Mohmad Nsereko, presidential advisor, agezaako muyamba omuga nti bw'oba onaamalawo ebizibu by'eggwanga tokwata sente za muwi wa musolo. Wulira, tokwata sente za muwi wa musolo n'otandika kugabirako bantu ssekinnoomu, wabula Tereza sisitiimu. Tereza kubanga wowa Mukunja sente z'owa Mukunja n'owa Calvin Kayanja n'owa Wonderboy genda Tereze, tezigenda yamba eri ekyannamukaka etali malwaliro, tezigenda yamba nguudo z'e Kampala ezafuukange ezirimu ebinnya ebiringa entaana, tezigenda kujjawo kuwamba abantu nga oli musaabaza ajjidde ku nnyonyi ali ku international airport, amagye ne gambala uniform ne gajja ne gawamba omuntu. Kitegeeza amagye gennyini agazze okuwamba Bobi Wine nga gakyusizza uniform gasobola na bulungi okukyusa uniform ne geefuula ADF ne gatta abantu mu North. Ebyo gavumenti yaffe byegenda okumalawo. Kubanga ministry defense nga bw'ogitegeera era tugenda kukwasa ministry ya defense. Calvin ono lwemu oba njogere nkoleko Yesu lwakuba kati era kati gwe tugenda kuwumuzaano kuganjano ame tetubeera n'abantu abali ennyama naye nga tebagirabako masavu koza toli mu mativu ono tasobola ebyo biwedde ku platform zange tojja sangayo yo lwaki onkubira simu lwaki tokola live ne tujja ne twogera ng'abantu bawulira ebyo tojja biraba ku akawunti za Mukunja Bloody wa bibeera mu simu yo bannayuganda balyamu olukwe toyagala bawa president ali mu makulu olwedde president waali tetwagala bya kisiru byammwe ebyo bye muleeta twala batabani bo kasita ozadde Mukunja nawe eggwanga lino bikuvunaanyizibwako toyagala Uganda nungi kaakati ne bwe mulikola buli ekisoboka akaana ke bayita ka Bobi Wine kabalimu nga ntunuka kajja batuuza obufoofofo mujja kukwata ssente z'omuwi w'omusolo muleete ba opponent abatategeerekeka muleete aba opposition abatategeerekeka naye akaana ko kabalazeeko nti kasobola owandiika kale teebereza omuntu n'awandiika buwandiisi ku Facebook ye nti nnaku z'omwezi 5 ngenda kuyitirako awo ddala ne musatira ebitongole ne mubimalayo ne mukyusa ne uniform naye temulinaamu na nsonyi. Omwana wo yali agenda kuuga era tebamufunya mukyafiira bwerere tuleeta play power party omwana yali teyeetaaga kubuga olw'okuba taata waali mu ekibiina kyammwe kati okumanya n'emitwe gyammwe minafu omwana ayingira atya mu bino omwana omuto bino abimanyi kyogamba abaana b'okolo Calvin tebandisomye olw'okuba mwabakomplaini nga mwagala tugamba mbu abaana bammwe kolo tebaalya oba tebasoma Calvin bw'obeera oli mu ddwaliro ng'oli mulwadde abaana b'abato tebalya kuba oli mu ddwaliro kaakati ate lwaki kiri okifuula nnyo ensonga okubuga pate Calvin lya ekigaati nze munnaye tukwagaliza ekigaati tolya n'otanywa taata mubeere n'obwongo bwammwe obutabagasa naffe katubeere eno n'obutaba na bwongo bwaffe akabonero muteekeeko maani busita power bagiralyano ebigezi emisuwa sefuka kyemmanyi ya ambasada muteekeeko maani power noddira omuntu alina obeera pulezidenti w'amaanyi g'ekisajja ate n'omuteekako oyagala abeere pulezidenti w'eggwanga mufe n'emigaati gyammwe nze nkulamusiza siba bulungi taata